Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Amaka mwasibuka gaali mayabayaba ddala naye kino tekimulemesezza kutuuka waali kati okubeera ng'alina ebitiibwa anti waliwo n'ebitakolebwako bw'aba tamaze kubikakasa. Ayogera mpola mpola naye nga kyayogera akitegeeza, omukwata mpola naye nga kyafumba bw'okibikkulako lubabu ng'obuwanvu aweza fuuti 5 n'obutundu 7 era nga si mulala wabula ye pulezidenti wa Russia Vladmir Putin. Bangi muwulire nti pulezidenti wa Russia yaboggodde, abalala ne bagamba yayogedde ate abalala nti yakozeeyo kano era ng'abandi mumulaba bulabi ku ntimba eggaggadde, naye mwali mututte eddaala okwebuuza pulezidenti Putin y'ani? President Vladmir Putin musajja munnabyabufuzi eyatonnya ku nsi mu Okitoba omwaka 1952 ng'ennaku z'omwezi 7. Mwananzara ye Leningrad ekya Russia nga kati ekitundu kino kiyitibwa St. Petersburg ng'egy'obukulu aweza 64. Ye mwana yekoowa abalungi ababiri nga kitaawe ye yali Vladimir Putin ne nnyina Maria Shelomova era nga yali mwana wa kusatu nga bakulu be ababiri baafa n'asigala omu bwannamunigina. Kitaawe Vladimir Putin y'omu ku basajja abalwanako mu ssematalo owookubiri. Mu biseera we yazaalibwa, Soviet Union eddiini yali tesoosowazibwa nnyo, naye akageri nnyina gye yali omukristu, mutabani wono yamutwala ne bamubatiza mu kyama mu nzikiriza ey'Aborthodox. Okusoma yakutandikira Basco Lane School namba 193 ne mu masomero amalala era ng'ebyafaayo biraga nti mu buvubuka bwe yanyumirwanga nnyo omuzannyo gw'omupiira. Ono yakuguka mu mateeka okuva mu ssettendekero wa St. Petersburg gye yayingira mu 1907 ate olwo n'atiikirwa mu 1975. Mukimanyi bulungi nti omuntu emisomo bw'aba agikubye oluko mu mutwe ekiddirira kibeera kya kunoonya mirimu era olunaku olw'enkya katutandikiraawo ng'avudde mu kusoma amateeka mulimu ki gwe yatandikirako. Samalie kisakye, KTV, amalindirire.